ate mbasaba nammwe kibakwatako bannanga abamawulire. Omuntu atalina mulamu atakusiriwaza n'akusigaza wano. Tubijjemu bino ebyakatemba bino. These are very serious matters. Naye kati bali kubalimba nti tulwabategeezezza ebyo bya bulimba. Gwe sooka otunuulire nti ensonga zino ze nkubuulidde ddala zirimu eggumba. Mukimanyi Kampala aba opposition be basingamu ate bo tebaagala nkulaakulana n'omuleetera enkulaakulana awulira bubi. Baagamba mu kabineti nti beetemye okuwaayo 16,000 baali babuleese wano. Genda onoonyereze gwe nga munnamawulire nkuwadde information totaali yatusazeeko amafuta ekyo kikulu na nnyo. Baagala abantu babeerawo ng'amakubo tegakoleddwa babeere nga babalimbalimbirawo kubanga tukimanyi emyaka 5 yino eweddewo. Gavumenti yenembe ekoledde Kampala n'abaana Kampala kye baakola mu last campaign kati bali mu kwejjusa. Era ebyo bye bireese bakansala okweri omuguju. Baagala kukomyawo NRM. Tewakyali puliisa bijanjalo mpiso. Abantu bayisemu ngo bagamba gavumenti ebatejja gakola amakubo. Kati omuntu w'omu ojja okola attendance nga bagalonkinga kati abasinga baswadde. Tuve mu oyo doyi. Sisobola kuyomba mu luzungu.